Omukyala Faridah Nakazibwe y'omu ku abo aba TV presenters oba aba TV personalities abasinga okubeera celebrated wano mu ggwanga Uganda, era nga y'omu ku abo abakyala abasinga okwagalibwa, abasinga ettutumu, ssaako n'abali professional mu mulimu gwe bakola. Ono nno ebintu ebisinga byakola bikola amawulire, era engeri gy'ali omukyalo ow'amaanyi ate ow'ekitiibwa, ebintu byakola byogerwako kugamba bigattako bikolera ddala amawulire wano mu ggwanga Uganda, ekikakasa amaanyi ge gaalina oba okitegeera. So ebbanga lyamaze ng'akola ku TV, ebintu abikoze, sente azikoze. So olunaku olwaleero yavuddeyo n'asharinga ebimu ku ebyo ebifaananyi by'ennyumba eyo gy'olaba mu bifaananyi awo gye yazimbidde maama we wali eri mu disitulikiti mu Yesembabule eyo mu Kibengo oba okitegeera, yagenze maaso n'okuba nti ate azimbira maama we ennyumba. Bbanga ddene ng'akola ku TV oba okitegeera. So kiba kyanjawulo nnyo okuba nti ate yasobodde okuba nti afuna vibe eyo esobola okuba nti ate ezimbira maama we ennyumba. Buli omu kyakolerera oba okitegeera, buli omu kyakolerera okuba nti ate asanyusa omuzadde we, amuwa ekintu ekyenjawulo kwegamba ng'amugattako, kubanga ebiseera ebisinga obungi abazadde abakuza abaana tewali mwana kyayinza kuwa muzadde kisobola kuba nti ate kiteekawo kibikkalirya eddibu eri okuba nti yakkuza okuva mu buto, naye ate ekitono ky'osobola okuba nti ate omukolera kimusanyusa nnyo nnyo, ne kibaako n'engeri ate gye kimuwizaamu omutima. Faridah Nakazibwe nga bw'omulaba mu bifaananyi awo, yazimbidde maama we ennyumba etemya ng'omuntu. Nkugambye ono Faridah Nakazibwe y'omu ku abakyala abasinga okuba nti ate b'amaanyi wano mu ggwanga Uganda, era y'omu ku abakyala abasinga okuweebwa ddala ekitiibwa. Ono nno asoma mawulire, era omulimu gw'obwa TV presenter aguluddemu, era akasente akakoze oba okitegeera. Ayina abaana babiri, wabula bbawe tetumumanyi oba okitegeera, ye bbawe tetumanyi, naye ng'akasente ko ayinawo oba okitegeera. Mukyala wa kisa nnyo, era nga ayinako ko n'aba abaana abagenda maaso n'okuba nti alabirira newankubadde si yabazaala. Twamulabeeko kaawo n'omwana wa Brunoke ennaku zino yagenda maaso n'okuba nti ate amuddaabiriza. Jjukira omwana oyo akafiibwako maama we, so agenda maaso n'okuba nti ate amudaabuda n'okuba nti amuzza mu mbeera mu ngeri emu oba endala oba okitegeera. Faridah Nakazibwe story eno yagenze maaso n'aba ng'agisharinga abamu ku bafans be abamugobera wali ku mukutu gwe ogwa YouTube, ng'agezeho okuba nti ate abalaga amaka ge yazimbidde maama we wali eri mu disitulikiti y'e Sembabule. Kanono kabadde kabonero kakwebaza maama we kumukuza bulungi, kumukuza ng'alina empisa. Era yagambye nti yava awo ng'amaze senior 4 mu disitulikiti y'e Sembabule we yazimba ennyumba ya maama we, ng'amaze senior 4 n'alyoka agenda e Masaka. Eyo Masaka gy'ava n'alyoka ajja wano e Uganda n'afuukira TVs ekizibu essaawa zino eno. Ne bw'akola ki kyogerwako, kubanga mukyala wa maanyi nnyo oba okitegeera. So Faridah Nakazibwe tumuyozaayoza okuba nti ate yasobodde okuzimbira maama we ennyumba ennungi bw'etyo. Tristalk ye YouTube channel kwoli, mubeere bulungi, mwebale kuba nti ate mutugoberera, mubeere bulungi, mweraba.